kale ankwaniriza nnyo gwe wenna mu maaso agenda okuba nti ate weekuumira ku Twistock. Kyokola kyamaanyi nnyo ddala. Agenda mu maaso n'okuba nti osubscribinga guba gwe mulundi gwo ogusooka, ssaako n'okuba nti ate olikinga, okomentinga n'okusharinga. Mwebale kuba nti ate musubscribinga abasubscribingidda mbeebaza nnyo, omulimu gwe mukola gwa maanyi nnyo ddala. Amawulire gennina mu kaseera kano ga nnaku eri famire ssaako n'ab'emikwano b'Omugaga Kaki amanyiddwa ennyo nga Kaki Investments. Omugagga oyo gw'olaba y'oyo ayimiridde okumpi n'emmotoka Eddy Kenzo wano yali ava kumuwa emmotoka eyo mu mwaka gwa 2016. Emmotoka ey'ekika kya Range Rover. Eddy Kenzo gye yali atera okuvuga yamuweebwa omusajja oyo amanyiddwa nga Kaki owa Kaki Investments. Amawulire agaliwo amabi nti omugagga ono olunaku olwaleero ate asse omukka gwe ogw'enkomekkerero wali ku ddwaliro Naalya. Omugagga ono akikakasiddwa nti afudde ekirwadde ekya COVID era nga wenjogera kati alese ebbanja lya bukadde 3 mu ddwaliro era nga famire egezaako kuba nti ekubira gavumenti omulanga bagezeeko okuba nti ate babakwatirako basobole okusasula ssente z'eddwaliro eryo. Jjukira abantu abalwadde ba COVID ate abagenda maaso n'okuba nti ate bajjanjabibwa basasula ssente empitirivu. So omugagga oyo abadde ali mu kibiina ky'abagagga kwagalana ekikulirwa omugagga Godfrey Kirumira era nga babadde bagezaako okuba nti ate bakwasaganya biiru y'essente z'eddwaliro z'omugagga Kaki. Eddy Kenzo tannavayo kuba nti ate abika ssaako n'okuba nti ate atwala okusaasira eri famire y'omukulu ono kuba tujjukire yamuwa emmotoka y'ekika kya Range Rover naye tannavayo kuba nti ate agezaako kuba nti ate atwala okusaasira kwe eri famire eno naye ng'omugagga oyo olwaleero afudde. Katumwagalize ekiwummulo eky'emirembe tugeze okuba nti tusaasira ne famire ye. Omukama Katonda abagumye basobole okuba nti ate bayita mu ebyo ebizibu bibasobodde okuba nti ate batuukako olunaku olwaleero naye nga mwebale kuba nti ate musubscribinga ku YouTube channel yaffe, mugende mu maaso n'okuba nti ate musubscribinga abatannaba kusubscribinga. Tugenda mu maaso n'okuba nti tubaweereza. Mubeere bulungi, mweraba.